nze Nodin Ntege. Once again tuba tukomyewo ne muganda wange Samuel Kasozi abagwira olutalo lwa America, Iran ne Israel lwazeemu lutokota buli omu akuba abe Kuwait bakaba maziga abali mu ggwanga lya Iran munda enfo America egenda photos obuzi obusingawo obunene bwa Strait of Hormuz. Strait of Hormuz Omuyirani ye buli lwafunamu obuzibu agamba kanduggale tusobole okutuula tukole ki tuteese muwulire. America eringa byekooyi ega kati kankukube bukubi paka lw'onootegeera naye Strait of Hormuz Iran entalo zezerwanira ku kitundu ekyo ebadde ki ebadde eziwangula etya bagiwangudde ezeddiza etya. Kasozi Samuel the philosopher nsanyusa okukulaba nange bwentyo babuuzeeko nja kwebaza abalabi baffe ku mukutu gwaffe guno mukola kikulu nnyo okuba nti mutugoberera era mweyongedde mutugoberere comments likes amwe tutakwataganye tetusobola kukwatagana ffenna lubeerera tetusobola kubeerawo era ne Katonda yatonda ekitonde kye kirusifa ne balemagana ne balema okukkaanya kyokka tewewunya oba ani yakema sitaani kuba tewaali yakema naye sitaani okwonoona ani yamukema bawaga muwagezi malayika zaaliwo nezimugamba ekitegeeza waali atasinga sitaani zo zino zimalayika zamugamba zendala tebazi okusinziira ku ngeri gy'otukoleramu ekyo tekyali muleeseemu kwegulumiza kuba batugamba sitaani yakema mbu zamugamba osinga ne Katonda ekyo tekikuleetera ate kwonoona naye sitaani twebuuza tewaali kibi ani yamuleetera okwonoona okwegulumiza kuba okwegulumiza kibi naye sitaani ani yamuleetera okwegulumiza waliyo naye yamukema ani yaleetera sitaani okwonoona ojemera Katonda nga sitaani tannafuuka sitaani waleeko kwaluwe yali akema ani yakema sitaani kuba ffe kakati yatukema twakkiriza naye ani yakema sitaani ayonoone nga tannayonoona ye then wabanga tewali yakema ekitegeeza sitaani si yatukema waliwo ekirala ekitujjira ne kitukema kuba sitaani Katonda yamutonda nga atuukiridde naye ng'era muntu byonna byakola biri mu layini yatandika mpola ekibi ne kijja ani yawisparinga mu sitaani nti tandika okwegulumiza malayika zino kakali ne malayika tunoonyeeyo omukemi muzimalayika eyasigalayo eyo wayinza okuba aliyo omukemi omulala eyo ntandise okirowoozaako naye kale tetujja kugendayo eyo katukireke ekyeyo otandise okulowooza nga malayika nga sitaani weyabeererawo waliyo omulala yali mulungi Gabudyeri yatuwandiikira ebyo igwe twatubuuliza oyo musomesa siniya yalese idea ye agusubye ku Gabudyeri ye munnamawulire nti gwe tumanyi malayika wa Katonda yatuwandiikira byonna yatuwandiikira byonna yamanya ekituufu mbu waliwo ne yaliwo nga Katonda atonda ensi abanaddini booleseyo batubuulire ani yakema sitaani alyoka atandika okwonoona sitaani teyali mwonoonyi nkukomeza tugende ku Strait of Hormuz amawanga gano okuva dda sooka mpa essaawa eno eri etya essaawa eno ekiriyo nti nno America yesigala egamba amaato nti no mujja kuyitawo kuba baali bategeseewo waterway eyita ku saidi ya Oman Iran egamba buli agayitawo nga kubeera abagagga abasinga abannannyini maato babadde bapuliidinga wa Trump tuleke tusasule Iran ewuwo tujja kuyitawo naye Iran etukuba tuleke tusasule Iran nayo ffe tugende Trump akyagaanye bakimanyi nti wali riske kuba Strait of Hormuz okuva ku Gulf of Oman okutuuka eno ku Persian Gulf Iran eyina awo weekontrolinga kilometers kumpi nga 15 abantu balowooza kantu katono nnyo kyoga Strait of Hormuz esikanga bonove Kampala paka tugeze Mbiriizi nti wano abasinga balaba we kayingiriramu ettaka eriyingiriramu ku saidi eno Iran yateeka neno yateekayo tuutu so kakati okujja okusaggula mulina okutandikira erukaya mujenga mujja mu water mines nga mizayo za Iran tezibakuba mujenga mulyoke mutuuke eno ku Persian Gulf ng'e Kampala awo wonna kizibu amaato okuyitawo emirembe
kuba Iran erinawo ebizinga Araraka, Saliki Island, biki byonnawo byonna yateekamu ebyokulwanyisa byayekuba erengere kuba wali ekuba kati ye risk eri awo era amaato gaakirawo nnyo so yo risk nnene nnyo so Strait of Hormuz ekyali contrast y'amaanyi era saawa eno otula interest za Trump engeri gyakubamu Southern Coast eya Iran ayagala kusannyalazaawo ati yanunule Strait of Hormuz akoleyo oba operation agigule amanye nti afunye obuwanguzi. Omulabo otya nti nkiyinza okuba ekizibu kuba strategy America gye yabadde ereese in the short run yabadde ngeri successful naye ate emaze neefuuka ekizibu yakukuba civilian infrastructures oba critical infrastructures wootunulanga bridge emu eva eno mu interior ya Iran egatta ku Bandar Abbas baakubye oluguudo lumu America baakubye bridge nga 5 ku luguudo olwo kati okuva wano ng'ogenda Entebbe ne bakuba bridge zaawo nga 5 zonna ne zigwamu nga kye baagala basannyalaze entambula eya Iran ne economic activities nti in case ne wabeerawo okulwa nga reinforcement kizibu okuva eri okujja ne bridge endala kati yabadde eva Kazakhstan province eri ku Iraq eyo province y'amaanyi nnyo mu byafaayo yewaali olubiri lwa Nebukaduneza Susani province y'amaanyi nnyo kati eyo waliyo gundi yewamu kusinga amafuta era Saddam yalwana nnyo mu lutalo lwa 82-88 okuwamba province eyo naye Iran nemukuba ku gye bayita Battle of Koramusha bakuba Saddam bubi nnyo Abayirani baali basobola olwana mu 8 eyo ate olutalo lwa Iraq ne Iran ensibe yatende nnyo 82-88 ku mulembe gwa Reagan lwali lutalo olutagambikawo mu Middle East lwali dead naye ate America yali wagira Iran ni akuyimba America yali ku Iraq America yali ku Iraq era we wafa empala naawo wakati wa Iran America yali ku Iraq jukira 79 Ayatollah Khomeini yali awambe America yali enze okuwagira Iran ngeno waliyo yali amaze okutta interest zaabwe zonna ne kabaka bamugobye na buli kimu jukira waliwo ne disaster yaliwo ku mulembe gwa Reagan 81 nti bawamba embassy ya America ne bawamba abakungu nga 57 abayirani abaana ba university bekalakasa ne bayingira embassy ya America mu Iran ne baddusaako abamu ennyonyi omanye embassy ezo zibeerako helipads helicopter zilandinga ne baddusaako abamu abalala ne balema okubaddusa abaana ne bawamba ne babayoola abakungu nga 57 baabate okumanya ennaku zaalinga 344 mwaka mulamba nga Iran eganye okubata paka lwe bagenda mu Algeria ne basayininga Algeria Accord eyafumiriza Jimmy Carter ti America yeewaayo Iran yayambula America n'ekamala Algeria basayininga dda contract Iran babiruddemu Algeria Accord yaswaza America n'ekamala America yeeyama ebitagambika America yeeyama okuddiza ssente ze baakwata Iran ne bagamba gold gwe mwatwala ku mulembe gwa Pahilev kabaka ne sente zonna ze yaddusa mu America muzikomyewo Iran ne gold tumwagala mu ndagaano ne bakiteekamu tugenda kumuzza sente zonna ze twakwata tugenda kuzizza ne bamala ne bongeramu ne kakwakuliza akalala nti no teri kudda kuyingira mu internal affairs za Iran Jimmy Carter n'abikkiriza alijja kuli basobola okuta hostage scandal gwe ng'akalulu kanaatera Reagan nga kamutwala n'amala ne bateekamu nti no bagenda na kuteekawo kooti arbitration wakati wa America ne Iran kwa waliwo emisango egisukka kumpi ne mu 1000 wakati wa America ne Iran company eyo mu America we bagoba kabaka Iran nebo ebintu byayo neggulawo emisango mu America Iran olwamanya nti company etuguddeko nabo ne bagulawo omusango mu Iran bavunaana company mu America gusinga neno mu Iran gusinge nga wali emisangaawo naga katugulewo teekawo olumu ne tribunal yegiwuliriza eri independent so Algeria Accord yanyiganya America yes aho wona mpalana Reagan yawangula ne yali Jimmy Carter anti kugambye bagenda okumayiza nga Iran yeefunyemu sente bazijiddiza gold andi ngambe Carter ujukiza ba hostage bateeredde abamala ne babata na America nekola bibakanyizaako mu ndagaano kakati awembiranye nebeerawo nga Iran efuukidde America ekizibu akayinja kakati awo weewajjira olutalo lwa 82-88 Iraq ne lufuuka ekirala so kakati mbadde nkyakulaga nti nembiranye yaliwo wakati w'amawanga ki ago baali tebakolagana kakati mu lutalo olw'ekinana mu ebiri
lwali lutalo de Saddam Hussein yalumba Iran naye olwokuba tetujja kutunula lutalo lwonna twagala kutunula Strait of Hormuz. Strait of Hormuz kuva dda it's a vital waterway agikontrolinga aba n'obuyinza. Kaakati wano waali olutalo lw'okulwanira Strait of Hormuz Saddam Hussein ye yakitandika ng'ekigendererwa kyo olutalo lwatandika kinaana wano Strait of Hormuz lwatandika around 82 okulwanira Strait of Hormuz nga Saddam Hussein yakeera enkya n'alangira kye bayita exclusionary zone. Exclusionary zone nti mwabalaba bonna muli excluded temulina kujjamu. Zone eyo gye yalangira ng'etwaliramu n'ebitundu bya Iran amazzi ga Iran ne Kaji Island ng'erimu exclusionary zone ya Saddam Hussein. Olwagirangirira ng'agamba ki? Anti embiranye ne Iran. Embiranye ne Iran kaakati mu kulwana Saddam n'alangirira amazzi gonna Northern Persian Gulf eyo zone yange nawa ne GPS coordinates okuyita wano gonna gange eryato lyonna eriyitamu lijja livunanyizibwa ku nze nze nina okugakkiriza nkukkiriza ne nkugaana kyokka mu kukkiriza yaleetera ddala n'amazzi agatuuka ku booda ya Iran ne Kaji Island ewaali terminal z'amafuta eza Iran n'amato wonna n'agamba exclusionary wange ya Iraq. Iran nayo nereeta exclusionary zone yayo naye yali yakigezi. Iran basingako Saddam Hussein kuba Saddam Hussein yali ayagala kubasikiriza balwane ku Strait of Hormuz Iran eggalewo agira amawanga gayingiremu ag'ebweru gamutaase kyekyali ekibalo. Kaakati naga kanjirangirire kuba amaato ga Iran kwali okukuba amaato awo era olutalo lwagenda okugwa Iran nga bakubye amaato gaayo nga 248 aga Iraq galinga 128. So Iran bagikubira amaato naye ng'ekyakubya Iran amaato tujja kukyira kuyingira mu kwa America Iraq yali tesobola. So kaakati awo batandika okulwanira ku Strait of Hormuz. Iran kye yakola nayo neerangira exclusionary zone yayo negamba mayira 5 okuva ku boda ya Iran exclusion zone ya Iran mu Persian Gulf kuba Persian Gulf mu area eyo okuva ku Iran agamba mayira 5 wali eyo international water fa 5 gafe 5 nga gatwaliramu ne Kaji Island Saddam we yagamba naye wagamba nti wawe kaakati wano kyawa Saddam enkizo nga yakuba amaato ga Iran n'agali ku kosi ya Iran nalangirawo wange basooka nga okusookera ddala basooka kuba water gondi oil tanks chovala abagiyita tanker war olutalo olusomako it was called tanker war lukuye 82 paka 88 kukuba maato Saddam ng'akuba buli maato gonna agadda ku myalo gya Iran gonna kasagwo weta nti odda kuwe nga bakukuba oddayo okukimu asobole okulemesa Iran ebyenfuna byayo deni aginafuye deni obassa ekyo Iran naye respondinge ekube n'amaato g'amawanga amalala obeggale Strait of Hormuz Saddam alyoka ayite ba America mujje muyingiremu omusajja gadde Strait of Hormuz kaakati mu lutalo awo Saddam Hussein yali akozesa ebyokulwanyisa yali alina ebyokulwanyisa yakozesanga nnyonyi yalinanga Mirage 1 n'abeera ne Mikoyen Grigoriev oba MiG-29 ey'Abarussia ezo zonna nnyonyi nga nnungi. Mirage nnyonyi nnungi yali alina missile nga bagiyita X-Scout missile eringa nnene bulungi ya ttani 780 naye nga yakunyonyi ya fuuti 16 obuwanvu kati missile eri bagiyita anti-ship missile ennyonyi egisimbula era bo baali bagiyita Abafaransa bagiyita gundi Skyfish egisimbula negwa ku mazzi nekuba amaato yakuba amaato ga Iran naye ennyonyi ya Bufaransa then n'eza Russia nga zekozesaawo nga kyezikola Iran ne Russia yaliko wa Iraq ebiseera ebyo ate yabaganda okutunda ebyokulwanyisa bye ye tomuganda kuguza obaani tomubimukwatako so Russia nebaguza naye ebyokulwanyisa so Saddam ng'akuba Iran nayo ne respondinga ng'ekuba amaato awo bakuba amaato n'okukuba terminals eziyisa amafuta zonna ne basukwa Kaji Island nga kitalo butalaawo so kaakati olutalo lwali awo buli omu ng'alwana kuwangula ki luggwa lutya kaakati olutalo olwo luggwa lutya lwagwera 88 nga bamaze kutuuka ku ceasefire ne babikanya ku mulembe gwa Reagan Reagan akwata obukulembeze ne bamukonvinsinga ayingire mu lutalo Reagan n'asooka agaana paka lwe yatuuka 87 Reagan awo ne yeewaliriza okuyingira mu lutalo
ekyamuyingiza ng'olwo Iran egadde Strait of Hormuz ekuba amaato agayita awo UN resolution ne bayisa resolution ey'okuggulawo era wano mwalimu Bufalansa baalimu n'abalala bonna America n'eryoka esindika amaato bagita operation Honesty Wheel operation America yagikola Honesty Wheel nga yali operation yakuwerekera amaato nga kyava ku Kuwait bagikubira nnyo amaato gaayo Iran Kuwait ne bayingira mu ttawo Kuwait Saudi Arabia ne begatta ku Iraq Kuwait netuka amaato gaayo bagakuba nesaba Soviet Union egiyambe netebiyingiramu Kuwait ne America yagenda okulaba nga Saddam nga Iran efuuse ekitalo neyingirawo ku lwa Kuwait ne bayisa resolution America ne baga tugenda okuwerekera nga amaato ne balyoka baleeta battleship ne baleeta destroyer 5 ne baleeta frigates n'ebira nga bye biwerekera convoy era convoy yabangamu amaato agawera Iran nga wega kuwa awo ne wabeera battle so kakati awo weewava America okuyingira mu lutalo awo kakati wano njagala olutalo lwa 88 luggwa lutya kakati operation eyo Honesty Wheel yali yakuwerekera waliwo eryato lya America bali bayita USS Roberts USS Segundi si Russia USS eri Union of Soviet Socialist Republic USS Roberts yagenda negwa ku landmine ya Iran n'egikuba yonna nesaanawo America nega tubadde tuwerekera buwerekesi kakati kukuba Iran tukoyo ekimala kakati kukuba maato ga Iran awo America neva ku operation Honesty Wheel eyokuwerekera amaato mu Strait of Hormuz nedda ku operation Praying Mantis Praying Mantis ogimanyi eno twagiyitanga oba nti waliwo akawuka ako nkongola mabeere Mantis kati America gye baalangira operation Mantis ngeyo yali yakukuba maato ga Iran okugamala mu Strait of Hormuz so kyovala nkugambye nti Iran yafiirwa mangiko America yaleeta missile awo eziwererako ddala netandika okukuba amaato ga Iran waliwo eryato lya Iran baliyita njerabidde erinnya frigate baali kuba ne mufiiramu Abayirani nga 37 lyonna ne lyako okuva waggulu paka kuva ku deck so America yakuba amaato ga Iran nga ne Iran webakuba so olutalo operation Praying Mantis yagenda okumaliriza nga Iran yeremeddeko Strait of Hormuz eganyi paka lwe baatuuka ne bakomya olutalo 88 then so twagendera okumaliriza nga bagwa dro mu Strait of Hormuz Iraq Kuwait Saudi Arabia America ne Bufalansa etaddeko Iran ne so Iran si nyangu yakuwangulira wantu awo sewo lwagaana paka 88 we bakanya bukanya deno ne lyoka lugwa Strait of Hormuz luddamu ddi kakati awo okuva awo 88 bajanga baddamu nga Iran ebulookinga naye amawanga ne gatuuka ne kuba waliwo crisis 85 ey'amafuta eyali global ya affecting amawanga manyi ne bakimanya Strait of Hormuz eyo evaako obuzibu so kati ebbanga eryo lyonna Iran ebadde ng'ekozesa threats tujja kuggalawo balwanagana mu kato nebiggwa weewata olw'okuba bamanyi effect engeri gye yanyigamu ensi so kakati olutalo ne lugenda luggwera awo nga bonna bagudde dro mu Strait of Hormuz so kakati ku ekyo kyekizaayo wano nti okuwangula Strait of Hormuz awo kiyinza okuba ekizibu ekinene ku America abantu baddawo ne beebuuza lwaki America ebatesaggulawo erina destroyer na buli kimu si wangu bamanyi Iran ku mulembe gwa Reagan ekyali awo Iran erwanirawo lwaki Strait of Hormuz erina ebizinga bingi Iran baasimamu tunnels nnyingi bayira missile cities omwo naye kye bakoze mu Iran munda kigge bagibonereza tegulewo no bagikuba gibonereza strategy ya America yabadde nti nokuba bridges kuba enguudo n'ebirala naye ate nga tuze mu mateeka wotulina gundi UN Convention on Extended Protocol eno convention egaana okukuba civilian infrastructure Israeli ebikoze teri kye bagigamba anti kakati njagala okulaga wano nti lwaki operation ya America ey'okukuba eyinza obutakwatayo nnyo abantu bagamba mpagira Iran naye nkuwa facts eziyinza okulemesa ekintu kino nti America okukuba bridge wotula ku gundi eyo Geneva Convention egaana okukuba
bagana okukuba infrastructure za mirundi ng'esatu. Waliwo ze bayita objects indispensable for survival. Ezo mu ntalo zonna tebakukkiriza zikuba objects ki indispensable kyekintu kyotosobola kubeerawo nga tokirina ng'omunnyo. Omunnyo nga gwabuze n'oludini tusobola kugamba nti bane tuteekemu kaamulali mungi tulye enva. Ogwo guli indispensable. Waliwo infrastructure nga zo mu bulamu twetaaga okuba nayo oba ebintu byetwetaaga okuba nayo. Mateeka g'entalo tebakukkiriza kukuba ssamba. Plantation tezikkirizibwa. Livestock farm tezikkirizibwa. Amazzi tegakkirizibwa kubanga awatali obulamu buggwaawo. Kaakati America yakubyeko desalination pumps mu Iran. So kitegeeza ku mateeka ago era omwogezi wa Iran yavuddeyo n'agamba nti eggwanga lye libadde liraga ng'eriri libulo eri maintaining amateeka n'ebirala. Kaakati bali mu kwewaana mu kuba infrastructure ze balaga nti bawangudde. Of which mukubeza aba civilian. So kati Israel ebadde ebikola ng'ekuba Lebanon tesobola kuzza. Naye wano obikubye mu Iran akugamba nti kyemu violating nga tukiviolatinga. Bwe mubanga mukubye desalination plant tukube ye Kuwait era ye Kuwait bagikubye. Aba Iran bakubye Kuwait. Bakubye desalination plant amawanga ago golaba. Arabian Peninsula temuli mu permanent river ne munakyogera era abane bavaayo nti alimbye. Nengamba bambi balakinga geography. Geography tulina types of rivers. Tulina seasonal rivers ne permanent rivers. Seasonal rivers zineze Kalamoja nti enkuba ng'etonnya osanga omugga omunene nga n'amazzi gakukuta. Enkuba olugwayo ennaku 3 nga gukala. Yes. Ekyo mu Arabian Peninsula abo bagiyina emigga. Seasonal. Naye Arabian Peninsula teyinaamu permanent river. N'ekyo n'emu. Abantu bagende bakigugolinge bambulire river eyita mu Oman, mu Yemen, Saudi Arabia, eyita mu Qatar nti eringa river Kafu. Bagikubulira oba bagirinayo. Teriyo. So kakati balirayinga ku mazzi ga ocean desalination. Okola desalination plant obeera nga azimbye Kaluma. Infrastructure ze weetaaga. Kakati wookubye ne Iran naye ekubye Kuwait. Kuwait omanyi okulajana kweriko. So kyegeeza bwo violating etteeka gw'abadde akwasa amateeka ne Iran ng'eri violatinga. Kati kyovala ekyokuba civilian infrastructure kiyinza okukoma. Kyokubeno nga nkikuba wakuwagira. Kakati wookuba bridge ne Iran ng'ekuba amawanga aga gabwalabu ge galina bridge esinga okuba expensive. Bridge egatta Saudi Arabia ku Bahrain. Bahrain kazinga. Bridge ya mulembe oyo omusajja ojjikuba omanyi damage eziri awo. So wookuba bridge eno naffe tukuba You scratch my back, I scratch yours. Kati ekyo kye kigenda okulemesa America policy eno. America yakubye tower. Maritime control tower e Chabal. Chabal omwalo guli eri Baluchestain ng'ogenda ku Pakistan. America yagikubye tower. Tower ezo ziba n'omugaso ku mazzi. Ti omuntu asobola okuwulira ku ocean ennaku 3 n'amafuta ne gamugwako. Naye alengera tower akalongooti nga kaaka. N'amanya nti eyo ye direction gye tugenda kati woogikuba era Iran bavuddeyo bakubye tower ebadde eyambako ku rescue omuntu abulidde ku mazzi ng'agamanya wali gye ngenda asobola okufuna obuyambi. Direction kati mwagikubye kali nabo basobola okukuba ewalala. Bwe mukuba oluguudo nabo nga balukuba olw'okuba ki namwe mu violating amateeka. So kaakati ya America strategy yayo y'okuba civilian infrastructure esaleko Southern Coast erabe nti no esanyalaza awo wona ku Strait of Hormuz eyinza obutagikolera kuba bano beesasuza. Then ekirala alternatives asajja abayirandi sajja bayina amagezi abo baamanya nti America bino ejja bikola. Banda Abbas esanga mu province bagita Hormozgan ye province Iran erina province 31. Hormozgan province nene singa Rwanda ne Burundi obunene ngozigase nene. Kati we wali Banda Abbas omwala era yetunulidde side ya UAE ne Oman kati eyo gye bakubye nnyo okukamala America. Waliwo kawunti emu mu kiro kimu bakubyemu bridges 6 America. So kakati Iran kye bakoze bridge no ze bakuba nnene kati oluguudo olw'e Banda Abbas lulinga express ey'Entebbe. Kakati we bazikubye Iran kye bakoze vice president akulira executive affairs. Iran balina vice president bangi. Kakati akulira executive affairs olwagikubye mu ssaawa 6 yabaddeyo ng'alambula. Nga tami n'emu America gye yakubye mu ssaawa 6 bagigogodde emmotoka ziyitawo.
so kakati America bakikubye nga baga tukendeze mobility then ne wabeerawo nti no misairo zaabwe ez'amaanyi tebajja zitambuza kuva eno kuleeta eno banda bus gye batukubira Iran kye baakoze baali baateekawo kye bayita rapid reconstruction team nga yo eriawo y'amangu erina ebimotoka erina ebikiboko wali baafunye obuzibu enkeera mu biyiweyo bagende bakole so baakimanya bajja gikuba ne bateekawo rapid reconstruction n'amaana ne bateekawo ba workers and managers unit buli kitundu aba nti no Kaleerwe waliwo ettaawo baemployinga abantu ne bamanager baabwe we bakubamu musookawo okutereeza era bagenza okanga buli bridge ze baakubye mu ssaawa 3 alternative bataddewo we baakubye bridge eyo Banda Abbas egenda ku mwalo gwe Banda Abbas bagikubye amangu ago ebifaananyi ebyasaturatinze ku social media nga bridge zinga kugamye nti no balinayo gundi seasonal lakes bali mu biseera bya kasana badidde ne baleeta greda bridge bagikubye wano ne badira ne ba ennyanja ne balevelinga banks z'omugga ne basilevelinga bulungi ne bateekawo oluguudo olulinga zino ezaffe ez'amaramu kati emmotoka ezaali badde ziyita ku bridge ziyita tekiswalira na ddakiika 2 nga zaayiseewo dda so kye baali bamanyi nti no katukube kireetewo jaamu ne congestion n'ebirala kyaganya emmotoka kakati oluguudo olutino ziruleka wano ziyita bbali wali ziyita bbali n'olaba tureera n'olaba biki byonna biyitaawo so vice president owa Iran akulira executive affair yavuddeyo n'agamba nvuddeyo nga traffic eflowinga bulungi so kyawedde kabadde just kazibu kakaseera buli we bakubya bridge batekawo temporary nga luguudo lwamwe kaakati ekitegeeza nti ekigendera kya America ekyokusalako n'emirimu kikole kyagaanyi naye nga amazzi go obuzibu bagafunye abaliwa abagundi aba Iran amazzi gate ge babakubidde anti nedda bakubye kaakati ngeno ku gundi bayitawo batya enyandirabiddeku bakubye desalination pump desalination pump kyanjawulo ne plant kyekifo kati nga wano webagirirawo sewage kakati tugambe ekifo wekye plant naye waliwo pump naye example tejja kankozese nga kaluma nti ye plant ye power plant generating amasanyaza nate tulina substations kakati wano bakubye substation yade supplying ebyalo nga 20 andi bakuba substation seza ne main station bayinzo jikuba basalawo bachaga anti wosalawo agenda kuba ye Saudi Arabia bajja kudduka mu Saudi Arabia Saudi Arabia yesinga okuba obubi n'okubako desalination plant emu abantu bagenda kudduka bagwere mawanga ama tebalina mazzi kyogamba Iran erina capacity egoba Saudi Arabia ngekubye bukubi bintu ebyo anti kyekyo kyegamba America we mukuba yawoningiddewo infrastructures nawe mwongerayo ennaku endala endala naso tugenda kuzikuba ne bakubako eye Kuwait desalination plant Iran we bagikubye negamba ngenda kuba nezabali nekuba eye Kuwait muddamu kumukuba kakayinagayo muddamu ne mukuba endala gye mukuba eno naffe gye tukubeeyo ng'ate America bakimanyi bulungi abasajja bano balina obusobozi kuba na America ne kakati bali mu kunoonyeza nti abasajja balina missiles ziri faster ate nga ziri maneuverable bagambye luno nalaba bugundi ani anyumiza ennaku ezo wiiki ewedde nti ate gundi yayongeddemu amaanyi Israeli olutalo terubaddeemu ate ngamba mu kumira obumizi ebikompola bya gundi bya Iran tennalumba ku Israeli kiri awo era n'ensonga zikuba lwaki Israeli America yagijje mu lutalo Israeli teruliimu nnyo lwaki Israeli yadduse mu lutalo si kuddukamu yabadde strategy ya America America yategedde nti no Israeli wedda mu lutalo support y'abawalabu ejja kuba ntono kuba abawalabu babana Israeli okusinga America naye maya kaakati we tugizaamu abantu mawanga abantu amu kati nga Bahrain regime yokka ye yagala nnyo America n'Israeli abantu tebajagala kaakati bakimanyi abantu abo bajja kuvumirira nnyo olutalo luno America neganze kandugende ngo Israeli sirika wali toluyingira then ekirala interest zaabwe zaayawukanye America bayingira olutalo ne Israeli ng'eyagala nuclear wa Iran eyagala misayo za Iran pozi n'obukulembeze bukyuke olutalo ne lutuuka ate ne wajjawo ekizibu ekya Strait of Hormuz Israeli Strait of Hormuz tegigasa era tegikwatako nnyo ate America yo gyefa akiri wenzigula eyo so kakati olutalo na America yaluzeemu nga yagala kugula Strait of Hormuz Israeli yo tegirina interest zaayo Iran ebimu ku byagizza mu gundi yali Israeli kusigala ng'ekuba Lebanon
aha kati lwaki Israel ebeera exonerated mu kino Israel yo interest zayo ziri ku northern border na Lebanon yo ke ku Lebanon ene Strait of Hormuz tebiri yo yali badde rubeeramu otawolo bulungi singa bagamba kuba Iran yonna naye kati America bali mu kulwana ku Strait of Hormuz Israel yo tebiriimu nnyo so nesigala mu lutalo then ekyana America baagala kuteekawo room ya negotiation Israel ekalubye enteeseganya kakati egamba kandubeeremu wentuukira nga njagala enteeseganya ngamba bugambi kale sizifaya asasi Israel kululemeramu tokola kuno teyazze nnyo na Israel nega soko obireke so kati America nerukwata buomu olutalo luno so olutalo luno America yakomyewo ne strategy eyokusesebula infrastructure za Iran kuba yakiraba luichi ekyalemesa blockade yayo n'ebirala naye kakati ekyo nakyo kiringa ekifudde nti buli infrastructure gy'okuba Iran agikuba ewalala ate missiles yina kakati esaawa eno ali mu kuba Jordan yesinza okubwa kati Iran ekubye nnyo Jordan ne Kuwait kubanga America yali amajenga yagajja wano okumpi ne Iran base nedda kuze Jordan ewala nega katujje wano mu range ya Iran kati Iran tugikalubirizeemuko ekubye nnyo Jordan so kakati ekulaga nti kyokuba wano naye ekikuba mu ggwanga eddala abawalabu bajja kumala beetamu era olutalo Kuwait kati eraja n'amazzi tetukyayina bulungi so wokuba eya Iran eri major ejjafuna eri eggwanga eddala gyekuba kati essaawa eno Strait of Hormuz eri mu mbeera ki essaawa Strait of Hormuz era amaato tegayitamu tegayitamu kugamba amafuta tukyabonaabona nago kati bara ebadde yadda ku 6 star nga tugeze kakati eri mu 9 ejja kuyita nawege wotuna ku Brent ennakomyo eri mu 9 ekyo kigenzo ejja kutuuka ne mu 10 kati ate obuzibu obuliyo nti Saudi Arabia we yasiikula bano aba Yemen abahusi ate nabo baabo beeswanta kitalo butalo bagenda nabo bagenda teeka blockade ku Saudi Arabia tetumanye egenda kuba etya yabakola kyati anti waliwo ennyonyi yali eva Iran erimu abakungu Saudi Arabia negezaako okugiremesa okulandinga nga beera bayinza okwabawo abahusi byakuba babiki ku kisaawe ne bakolako obulumbaganyi ku kisaawe sana kati ne bagamba kino kyokoze kakati naffe tugenda kuzza revenge so kakati abahusi saa yonna bayinza okuyingira nawo mu ate baba babulabe ti Red Sea yonna ebeegaanyi nti Strait of Hormuz yasaako 22% wogatako Bab al-Mandeb ejja kwongerawo nga 32% agugo n'amafuta nga tegali katale yeba disaster so kakati ebyo byonna bizibu biri awo biza okwongera complicating olutalo nkweyanza mukulu Kasozi Samuel mwena abasinzira gye mututumira mukyala Amina Amina Kasule muganda wange Malcolm Mousa Netherlands zaawo ogamba otya abantu bafa bali mu State C abali awo mwena gye munye okusinzira okutulaba USA Canada Europe Uganda abanyumirwa ensonga zino namuna gye musinzira okutulaba tujja kuba tukomawo omulundi omulala nyina omukulu gw'ensanze eyo ng'agamba nti America eyo giraba teyeetaaga kugenda ku ground mubateekeyo bwe basalawo kugenda ku ground era teri abasobola mulalu nja kukomawo wano kankulekere nga nkuzanyiddeko akantu kano osobole okukakasa nti byenjogerako si palapase naye asooka alabe ground America zeba mu Afghanistan biki ebyaddirira anti njagala kugamba omanyi saagala bantu beekwasa mukulu bamuyita Joseph Bukenya wulira muwulire yekka ekibuzo kiwe agamba ngenda nempulira abantu nga bagamba nti nno katulabe boots on ground muna abasirikale bajje ba marine bajje ba Iran barwane simanyi n'abashiya simanyi abasirikale ba Iran boka ne bali convinced mu bwongo bwabwe nti abasirikale ba Iran basobola okwenganga ba marines gwe gwagamba abasirikale kujja ebiseera ebiseera abasirikale okujja ku ground nga baagala kukola extraction nga olaba mbuno Afghanistan Pakistan n'ewalala nga banoonya Osama bin Laden nti nno Iraq nga banoonya Saddam Hussein ne Libya n'ewalala nga balina gwe banoonya naye ogende Venezuela nga baagala president waayo mu extracting abamugjeyo bamuleeta simanyi kiyinza batwala Iran kugenda kubeerayo mpozi nga baagala kukwata mugitaba mwennyini bamuleete mu America tumuvunaane waba nga akyali mulamu tumutwale New York tumuvunaane naye
ekitali ekyo bayinza obutagendayo kale katusuubire nga bagenzeeyo ekisooka omusirikale wa America marine training gyafuna awo tutuuse incentives zaafuna awo ebintu byalina resources to his disposal wulira tezirina woze kompyalinga na musirikale mulala mu nsi yonna wulira omumerika kyabeeramu abeera well trained eno bayingira amagye nga tebamufosinze bufosinzi musimanye emirimu gibuze simanye gundi yafa sirina wakubeera kangende nga ayingire muno gavumenti yefosise lwampaka nga ayingire ayingira agaagala they are professional soldiers owulidde Iran bambi mbeera abamu bagayingira nga mbeera yemuyingidde mu training ebeera ntono mu lukompyuta tulina garbage in garbage out owulidde abaku training abakibogwe bajja n'obayo bulabe batunula bennyini nnyini tebalina bukugu bwe balina yabulabira ku maaso batunuulira ebifaananyi tebirimba naye career soldiers aba training abantu abo ogateka agenda okulinnyawo nga n'ekitundu bamaze okisikaninga owulira Amerika ensonga lwaki tuinvestinga mu research and development in modern warfare budget yokka equipment is operating mu urban warfare helicopters twogera ku zi Leopard MH oba 5-6 twogera ku zi Apache owulira aerial support ku muntu ali wansi drone nesooka buyitamu obutonotono nga bugenda bulaba wa gye bagenda twogera ku zi UH eddoboozi liwanvu katukume ku ekyo era tetumatidde twogera ku zi Viper ezo zonna ziba zisupporting omusirikale zonna ziri ku musambi ng'oggyeko obukugu bw'alina lwaki tumutandikiddeeko naye bagambeko katono abantu bajja oyo alina prejudice ate alabika yayonooneka nnyo ne firimu kuba first of all nekyayogera takirinaako nnyo knowledge kuba alabye nnyo firimu ali ku firimu propaganda oyo kati atandikidde ku kyakuba mbu okulumba abo simanya abashiya nekitalina shuwa bakibaalumba kuba amazina g'abayiraani olyawule n'abashiya so kakati omuntu wage omanya kyayogera sikya ekirala wagamba nti n'Amerika bakola extraction mu Vietnam extraction kigye baakola asooka atubula extraction gye baakola Vietnam wagamba nti Amerika ayawule extraction ne war oba battle Amerika erina weegendedde anti agambye basobola genda ku ground only nga beetaze extraction kati tebalina nsonga ebateeka wansi baali banoonya Bin Laden bamugya mu Afghanistan teyali Pakistan yamala babula then kakakitegeeza se extraction eri baali mu lutalo na Afghanistan kakati kankubuuse otalo lwakyenda agamba Amerika tegenda ku ground olwakyenda okulumba Saddam Hussein yali extraction yali ground invasion tayawula ground invasion ne extraction extraction kaba ka mission katono nnyo ake Venezuela eno yali ground invasion bamarine bayingire Saudi Arabia emundu nefuga Vietnam yali war of occupation bayingidde Vietnam tulina okukuba okutaasa South Vietnam America yayingira ku lutalo njagala buli lwoyogera ko lwaggwa lutya olwo Vietnam America yamalize duseyo nereka ne ba prisoners of war ekyakyogere olwo Iraq Saddam Hussein bamugobe Kuwait ne lukomaawo nadde eki Iraq America ne luwangula nadde Iraq mu Afghanistan bagoba Mola Muhammad eyali mu government ne Bin Laden nadduka ne basigalayo ne bamala ne baddukayo ne balekayo ne tanka kyeki abaddusayo Afghanistan resistance Afghanistan tojizanyira kola ne Soviet Union yaddukayo balwanyi so kakati ono tayawula yagamba singa beegwako mukono ku mukono andi kakati mukono ku mukono wetujja okujja tutune tulaba oba America eneebeera ne success nga ye wagisuubira ennyo nge Vietnam yagaana ebyo byajja nsanvu andi kakati bibino bizzeemu ate Iran agambye nga bu drone bukulembera drone mekaze bakubye Iran Clinton bazikuba ez'omulembe eza America bazikuba yes Clinton yafa eri Sigonera base eyitale nejangeze Iran yagikuba kali drone kyezigenda okulembera ze batakuba ayogera ku kintu mbu research si ya America yo kamanga gakola research obusirikale bajeno batunulanga banabanyi basigala kyenkugambye yo prejudice kakati tunula kale Muhammad Galibaf sijeno alabika bubi nnyo
asiba wano abajojo bya muntu alabika bubi nnyo kati oyo prejudice na kuba nti no bayonooneka nnyo ne propaganda nti atulala n'omuntu agamba oyo tasobola na kulwana obusomaali bwabakola ki bwanga abajenerali balabika bubi obusomaali tebwabadduse Somalia bo bulabika bulungi bwabaddusa byaddala bwe bato bwagiwangula bufiiriddwa abantu naye nga bubagobye Amerika yaddayo Vietnam balabika bulungi busajja butono tebwabakuba goloza balungi be bakuba ne wabatwale bannalulungi kale